omulangira mu mbeera eno ojja genda okulaba ebintu bingi nnyo nga tubyogerako so nga ne mu bayibuli oba mu byawandiikibwa eby'eddiini mu ebiri kati okugeza ensi eno gy'olaba eri mu busatu kyokka ne mu bayibuli era bwe tuba eri paatiri mwana mwemutuukirivu kakati eno ate obusatu bwaffe obwawano bwe tugaa nti obw'omusambwa obwamusoke n'obwejjembe kati ensi eno nayo mweri nti obw'omusambwa ge magezi amagezi agakugaa nti kati kola kino n'okikola obwamusoke gwe musaayi kivola omukyala bw'abeera mu mbeera ze ziri baga nti agenze wa musoke kikiba kitegeeza nti ali mwekyo mu mbeera eyo obwejjembe gemaanyi abange tulukupyo pwepwe kale abange nze kidomole wamma owammwe gwe mwafunanga ekirabo okuva wa Mukama Katonda nga n'ekinsindisiza wano buni oba omulimu ngukoze bulungi Mukama alimpa empeera nga nzizeyo gye yanzija ali kuwa empeera ntuuse tuuka kambawo buni oba natukomye olunaku olwajjo olusozi Firida ndayisaalaaya luguddemu akatubagiro akazikidde munnange waliwo olutalo lwalugenda mu maaso nga lunene luzibu kubanga abalangira baali batandise okugwamu akatabagiro munnange olusozi Firida lwali lutaluse nga lwonna lusanuuse kivigo gopete mbegememe yali akulira abagulubi yali adduse bukubirire n'agenda ne baganda bababiri jigija pupu gubo ne tunu ya pupu gopete nga bagenze kuma abagenyi abali bavudde lunayira kyokka nga Berega bubu doti we yali alumba emmeeza eyaliko Ssaabanyaalisa wa Nyanyali Kingdom we baamutira nkujjukiza nti engoye y'obunyoba nini ntote yabadde emaze okusituka ng'eyimiridde mu maaso g'entupyo nga nenge enkazi wagala colo eyimiridde amulangira we yali zikuuma omulangira ziri bbina ndayiga muniapwa bbi abawanisa omukono bw'ati akasuka effumu eggwatukwe ne likuda enkutu pindi nyinyinyi omuwala omulongo owabbugebbuge muniapwa ngwegwe bbu n'alyoka amufumita bamufumita n'agweri n'akanuka olwo abaali bamwegaseeko bonna ne badduka emisinde ngeri yogamba nti abadde atukulemberamu kaafudde olugudde tewakyali kigenda munnange obunyoba bwonna bwalina obusungu bungi nnyo ku muwala ono nkutu pindi nyinyinyi olw'embeera gye yali yaleeta mu bunyoba bwonna okutwaliza awamu nkujjukiza ki kebe yavaako okutwagapa kwa Ssaabannyoba atuleetedde amazingamya gano ge tuli mu kupasiikira bulungi kyokka munnange bwe yamala okukola ekikolwa kino ekirungi ekyobuzira n'alyoka awanika emikono n'awoggana ng'agamba nti pentenegiya dugodo gupopontere nyiginya ategeeza ki nti nkimanyi ndi mukyawe mu kitundu kino naye nsaba nsonyiibwe baba yeetonze bamusonyiwa yeetonze awo muliro w'obunyoba igaaga mperewe igaaga namayinda indogoma ekusituka n'asemberera omuwala ono agamba ki n'amugwa mu kifuba bambi ng'amwebaza era obunyoba bwonna emitima ne gikkakkana mu ngeri yogamba nti kikolwa ky'okoze kya buzira kati waliwo omukolo ogwali gwabuukibwa olw'obukyawe obwaliwo ku mwana omuwala ono okupigita kwe kuliwa okupigita nga kukolebwa mwannyina wa Ssaabannyoba agenda okulya kati atono yawoba nampugwe gwaddako omukisa apigita kwe kupigita awaba nampugwe abafumbiddwa mwannyina omukisa era ng'ateekeddwa okubapigita akola atya okupigita kuno nyumya kwateekebwateekebwa kubeewo kubanga gwali mukolo gwa kitiibwa mu Bunyoba kyokka nga gwali gubuukiddwa era olw'ensonga nga tewaliwo agenda kupigita ng'alina okupigita mukyawe gukolebwa mu kiseera kino kwe kumuyitira peteze ngonyoomo bunyuunyu otyo eyali aliwo ng'omukyala nampugwegwe omujja alondeddwa apigitibwe okupigita apigitibwe tukira bali basatu naye ono ye mukulu era emikolo gyonna gwe gikolebwako bali bonna bagendera mu mugeto ono vunyuunyu nyumya okupigita munnange okupigita kugenda okutandika kukola kutya okwo okupigita otyo omumbejja mwannyina w'omulangira alidde ayita omukyalo nampugwegwe n'abakyala otyo n'akwata olusubi okugeza ng'olwa mukonzikonzi nga luwanvu wakiriwezaako ng'efuuti otyo n'alufumita ekanna bulemu agenderera ki kupimapima